Sammy gwe omukyagulanyi gwe yasanga ng'olina erinnya lyo. Gwe omukyagulanyi gwe yasanga ng'olina erinnya lyo. Sammy the Might family sikunenya kubanga okuva wagendako mu isolation center awantu awo wagenda eddwaliro lye wagendamu omuntu kasita aligendamu n'owolimalamu weeks biri kikutwalira emyaka ng'etaano okuddamu okustabilizinga wano. Ate obuzibu bwe kiri nti oba kale challenge gye wafuna nti wagenda n'okugenda okutwala mu isolation ng'era waya ziringa ezitagatta bulungi. Kati bwenkulaba mu mbeera eno ng'ogezaako okugamba nti Kyagulanyi oba His Excellency Robert Sentamu yakusanga olina erinnya, awo kindeetera okukujjukiza. Ogenze n'omenya abantu nga bakabaata. Kabaata essaawa zino yeebaza abakola app ya TikTok. Kuba lwaki abeebaza? Singa si TikTok. Singa tamanyikiddwa kyova olaba atuula buli ku makya n'ekiro abeera kalive. Abantu nga penge oyo yatandika n'okukyejjusa ng'alaba nga lwe lumba olumutwala. Ye omusajja yalina following ku kitimba waneeno eyali asinga okuba ne following. Naye yagwa olunaku olwo lwe yamanya amaanyi ga Kyagulanyi. Kati ye ensobi gy'okozeemu nti abantu abamu Kyagulanyi yabasanga balina amannya. N'otateekawo nti nno abantu abamu Kyagulanyi yabasanga balina amannya naye ate olwamuwalampa ne bagwa ne baseerera ne bajjukira nti ono yennyini gwe nina okuyitamu ateera okukomawo. So bamukozesanga comeback kyekimu naawe Sammy the Might family. His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu omukozesanga comeback kwako ka business kako k'otambuza kakuzeemu n'eno ako nja kujja nkanyumiza abantu one day one time. Sammy ugwe erinnya bobonja kusanga nalyo teririyo teryakumanyi bakumanya lunaku lw'oweewamba the day you kidnapped yourself. Kasita weewamba bwoti eyakubalira kaddiiru yenna weewambe ofune ka public sympathy eri noopu. Era kyakwanguyira mangu nnyo okuconnectinga okuva mu comedy n'oyingira mu noopu. Wayingiza comedy era wali comedian. Kati gwe bwokera ku makya n'ogamba nti ebyobufuzi siina kyembifunyeemu. Boyi wabifunamu sugar mami, tetwagala tulimba. Wabifunamu sugar mami. Boyi wafunamu ka business akakutambuza akakuzeeno n'eri. Okiwulira? Tetwagala okere ku makya otandika okuteekako kisikulini kye TV okitaddeawo otulaga mbu we nali nkola comedy views zange zaali bweziti likes zaali bweziti naye kasita natandika okuteekayo ebya politics bino bwe biti. Sammy oli mufu oba oli mugenge? Muhanji takuyitangako okomewo mukole. Lwaki towaddayo? Lwaki towaddayo okole ne Muhanji? Lwaki temwaddayo ne mukola? Temulina amagulu, temulina mimwa. Comedy yabagwako. Comedy yakugwako. Teri wobeera ng'owulira nti no bino byogamba okugira politics busimanyi nnwanirira abaana bange. Sammy buli muntu alwanirira famire nange ndi wano siwanirira Kyagulanyi nedda nnwanirira famire yange. Naye nga Kyagulanyi lyekubo. Okiwulira nina okuyitamu kugamba nti famire yange ikoze eki etuuse weetuuse kuba ye mukulembeze. Kati bw'ojjo nayo lyeri buli bw'omukozesanga nga chance. Bw'olaba ofunyeewo keezi weranga ka business bamaze okusasula ng'ojja otandika okumuyisaamu by'oyagala ovoola. Bw'olabanga okakkanya ennyo ng'olyoka oddamu ng'otandika okutikka ezinnyo nti Kyagulanyi Bobi Wine. Okiwulira? Bwe bakeera ku makya n'olabayo kalayiki oba ka message akava ku peegi ya Kyagulanyi. Baba boyi ng'owanika obunege waggulu. Ng'otimbawo ne comment. Woza singa buli omu kati atimbawo ekyo tegakyali mawulire. Kyagulanyi PR commenting oba ye okola ki? He's a human being who understands people like you. Bamanyi nti n'ebiseera ebisinga muvaako nevoya ne zibula ne ziddamu ne zigatta buto. Kati nze gwe Sammy the Might family nze siwala kuddaawo ne ngamba nti oba ABCD nze mbawadde ekyokulabirako Abanayuganda mwenna abawuliriza Sammy the Might family oba buli omuwulira ng'ayogera mwe mukimanye nti mu kusooka nga tebanamuteeka mu isolation center waya zaali tezigatta bulungi.
ate bamutadde mu isolation center kati akyetaaga emyaka ngeegi 5 okuddamu okustabilizinga wano. Kyemva mala nti lero ojja musanga akoze suupu, lero ojja musanga nga ayogera bino, lero ojja musanga nga ali biri, ojja musanga nga agamba nti nze struggle sirina kyenjifunyemu. Togifunyemu, tewagifunamu sugar mami. Sugar mami wamujja mu comedy toyagala otugamba. Togifunyemu, tewagifunamu ka bizinesi. Mwe mwabahoza mbu struggle sirina kyenjifunyemu, sirina kyekolera nga lwaki. Lowooza faamu tetulaba. Obijje mu comedy wale wa muhanji nga wali tofuna obwo buddiiro. Bukuzero ne bukuzza n'eri, bukuzero ne bukuzza n'eri. Nga wa sugar mami wali tonnabafuna. Gwe asinze n'oganyulwa mu struggle eno kubanga nga bwe mbagambye nti waye ebiseera ebisinga zitera ne zibula ne zivaako. Temumunenya.